Ojondotere ku plan B nina byenjagala omubuuza. Mama we yasookera ku ye mwana asooka. Lwaki? Oba taata we oba maama we yakoma ku taata we okwagala. Lwaki? Yanyiza nnyo. Ate ki? Agamba atya nti abavubuka abato abatannawasa temuwasanga mukazi yazaalako. Naye nga gwe wabeera mutabani wo. Akambuuze. Bw'aba yazaalako ne kadda ku magulu oba kasigala we kali. Mbuuza bubuuzi. Awo bukambwe sijja kiddamu nvaako. Kuba nedda plan B alimba yajoogamu gy'omundeeteremu. Nti kaakyuka ne kadda walala oba keewandiikamu nti kati ono alina omwana. Nedda. Yali kwali kulumirirwa. Kulumirirwamu ki? Kyogamba ye anoonya bataazaalako. Ye bwe mba nali ntambula ne neekoona olubuto ne luvaamu kubeera mba nazaalako. Nga ntandika okugamba munaye gwaze gye ndi neekoona olubuto ne luvaamu. Igwa abakazi nga muli bakambwe nnyo. Tetuli bakambwe. Plan B mumwocha. Awo ng'akoona. Akoona busiru yalabanga naye ayogera kya busiru ogamba otya nti omukazi atazaalangako bw'aba nnyoko. Bw'aba maama we nga yamuleetedde taata we ng'alaba taata we yayinza n'omubeererawo. Nga bamukyawa. Mmanyi abantu abamu balowooza nga abatagala bo tebalina bazadde. Ngalinga agamba ye muzadde ye maama ye taata ye buli kimu yagwa bugwi ku nsi. Ffe ssebo tulekere bonna abajja tubaaniriza oba yazaalako oba teyazaala kajje. Kasita taata aba muto. Ekirala mu Kulutonazi. Tonazi Media we mukutu kosanidde okubanga weekuumira gwe wenna ali eyo tukwebaza bwebaza tetulina kituyinza kuwa weebale nnyo weebale ddala okwekuumira ku mukutu guno weebale ku subscribinga kyakabi nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ngamenya nindekaani siina gwenyinza gamba nti gundi oba gundi naye mwebale kubanga mu subscribinga mwebale ku sharinga mwebale ku commentinga kyakabi nnyo tubaagala nnyo. Tumira mikwano gyange mwenna omanyi mikwano gyange mwenna mwe beebo abajja Tonazi Media YouTube channel nakoonamu wali na subscribing ate nateerabira akade nasobola kubanga buli kituteekayo asobola kubanga akifuna mwenna mu nsi yonna mbaagala nnyo mwebale ddala ate nga nine munnange yagamba omubwati Omwana wa mami omubwati. Omwana wa mami omubwati. Leero mbadde saagala mmalayo mannya naye olw'okuba amatikkira ga Beene. Kangayiseewo. Amannya Namawejje Hajala omwana w'embogo. Okimanyi ffe tukongojja Kabaka. Okay. Tebolabanga mazeeyo. Okay. Yesanyu eryo. Yeryo. Okay. Beene Ssaabasajja tukwagaliza amatikkira amalungi. Ate munnaye ani agamba Kabaka wa Buganda. Ketwamulabyeko ffenna we tuli bateefu. Buganda buteredde tewali buzibu era amatikkira tugenda ganyumirwa nnyo. Ketwalabye ku mutanda waffe. Okay. Munnange ate tunaagamba ki kyekyo ffenna tulina okubanga Kabaka tumwagaliza amatikkira amalungi. N'abantu bonna abateekateeka abakongojja Kabaka ate munnaye nange neesiimye muli kumpi. Okolayo kimukola ki mu lubiri? Mwabate abakongojja Kabaka. Ate gwe okongojja? Ndi kumpi naawe. Weteekawo bannange gwe tolinayo omulimu. Kabaka be bano abatwessaako. Mpozi tuli bakopi. Mwe muleka muli bakopi nembukopi muleka temuli kuba tomanyi na kye mukola mu lubiri naye ate bw'onojja ewaffe onoolagawa. Okay, mwebale nnyo mwebali ddala. Irene Namubiru oyo kulikayo omwana yakinkubidde omwana ayaleta akantu ka oldies gold yali mutuufu. Omwana yakoze Serena bwati. Nze natidde nenga akatono egwe.
mu bbanga eritaliggera ate nga teyalanze nnyo kiri awo naye bati tiketi ne bazigula ne ziggwa. Naye munnange ate ki ote munnaaye tunaagamba ki naye omanyi n'obwoba nga kasita otunda tiketi nzigo noba tebinyumye byanyumye nashira omwana yabaleetedde Chameleone n'abaleetera Chosen Becky n'abaleetera Zawi bonna abaana ne bakuba omuziki nga kyekyo nanyini siriiti n'ayingirawo ate oyo ye mulaba edduka nze ne gundi yanyumidde ani Chosen Becky mukatantalanta ke ayayayaya ngulabira ddala kaddole mu bulamu bwe bwonna ndowooza Chosen Becky kyabadde ng'awulira muli yeetaaga era nalabye nga akakkanya omutima okubeera ku stage emu ne Irene Namubiri. Kituufu kuba olaba Irene Namubiri gwe yayigirako mbu ye yamuleetera okwagala okuyimba kati ekirooto kye kyenna abadde ng'amwetaaga ng'essanyu ly'okubeera ku stage naye ate ne kituukirira. Chosen Becky ndowooza kati kyo kyamala gabuuzabuuza muntu okukwatako muntu mu ngalo bw'okimanyi ng'omuntu gw'oyagala omufunye wali muli ku stage abo babiri ate yatuuse ndowooza n'ebyokuyimba nebisooka bimubula nga yeetegeeza nagabana yenza ali naye ssanyu bambi yakikubye naye amaze n'akikuba. Weebale nnyo weebale ddala ate twalabye Bajjo yavuddeyo n'agamba nti kya Irene yakoze eki talina kye yakoze kati oyo Bajjo naawe amagezi ge masiru kati Bajjo omugeraageranya ku bantu abalala kyova olaba neyaani ono asiiba amuvuma fulufiga anze ebintu bya Bajjo ne fulufiga siteekayo kyange era naye yamulaba nti musiru kati omuntu ategeera bw'ati oyogera otya Irene Namubiri ebintu bya Bajjo ne fulufiga okimanyi fulufiga ine embwa gye bayita Bajjo yalabanga ne Bajjo musiru anze watambulira sitambulirawo fulufiga muyita mmere anti era yamuvumanga Bajjo musu kati Bajjo atandika ati ogambu taba kubeera Zawi Chameleone bakubye oluyimba abo babiri kano kansimanya na bonna ne bayimukoma ekyali muntu yasigadde ng'atudde nze nkugambye Jose Chameleone the legend I salute you munnange naye yanekaanekanye katasinga Irene ng'oyinza ogamba concert ye okitidde buti Chameleone wasusse concert teyabaddeyo naye bannange yayambadde katasinga enanyini concert okitidde buti ng'omusajja teyabadde nanyini concert naye yayagadde osinga yasinze nanyini concert yayagadde omusinga nandidde mabega wa Bajjo ate naawe obeera musiru nga Bajjo nedda Bajjo alabika teyasinzidde ku kuyimba yasinzidde ku nnyambala anti bebo abantu abessaawo Chameleone bakuwadde nti yegwe metroni w'omugole ate noyagala oyise omugole bye yabadde atandise okukola legend naye noli naye legend bombi ba legend ofa kinensi tuwakanye basajja ku bakazi era yakusinga naye nga atukwebaza Irene Namubiri webale kubanga n'omutegesi owa Price Promotions webale kubanga otegeka ekivulu kino bulungi kyabadde nse sina bwe nkinyonnyola kyabadde kirala nga kyo kyanjawulo kyakubye butuufu kyakubye Juliana wamulabye abo bonna baveeko nze siina naye by the way nga otuzzeeyo mu butuufu bwakyo Chameleone ekintu wabadde owamba concert yabadde yagiwamba naye wamulabye oba katwogere mbu wagiwambye kati mbadde nkugamba ng'ate owakana kitegeeza gwe wasinze yasigadde era ono yasinze lwakuba yayagadde okwessaawo nnyo naye nga ne Chameleone mwagala bankubira akayimba ako waliwo neno Irene we yagabira mbeera nno omwana nga nkulowoozako ssebo embuwa emirembe simanyi oba naawe ndowoozaako bambiyogera banange aka kantu kansitula nange kyogamba onaawe wasituse wabadde kugambye ekyabadde eri kikanga osobola osigala ng'otudde talina ogu yabadde atudde nga bonna bali waggulu bali Irene yakikubye ekyo kye bayita oyo gwe bayita Irene Namubiri ate ye Zari wamulabye ne Chameleone yakubyeho muziki nga ndaba
nabadde neewolooza oba mukono gwe guli wano saidi wano naye nagenze kwetegereza olwayulirise yadde ayambadde luwanvu bambi naye mukusanyuka ennyo kyokka bwe yalulinnyeemu neruyulika ne bannange naye ng'era yoyo Zali yabadde abayambye ng'ayambadde ebiriyo lwakuba lwamaze ne luyulika naye nga nze amumanyi ekyo tekikola mawulire ku Zali. Zali ne Shakib mwebale kubanga muwagira abayimbi kubanga munnange n'ova gy'ovudde obadde mu bino famire ekuli bubireeta ebintu twagala kino naye n'ogamba nedda ebyo tebimukanga ate ebya famire oba okuyiya busonga butono nnyo n'ogamba nedda nja kubeera wali ku concert osobola obutabeerayo concert ya Irene okuleka nga naawe olina mutima mubi wadde toyagaliza ng'era nga ggwe ataze naye fe aba abaddeyo buyagaliza ofune kyabadde kikanaawe kirabika kayimba kalike kakututte bonna bwe yayimba waliwo ne kaneno ke yayimbira ani ono Gilbert Bukenya naye byempulira bituufu omanyi mwogera mbusimanya Bukenya muninkini we era yadde alina okubeerawo yabaddewo kyo kituufu bituufu nedda concert yabadde yaffe nange eri open naye yabadde wanjawulo abaana ba social media bedampulira boogera oli former VP Sebo era n'obungeri yonna ajjanga former VP ye wabeera muninkini we ne kiba kiwama waba muninkini we oliwo abanja teri abanja tugende mu maaso azawi weebale kuba abantu omuziki omwana oyo akikuba yasinze ne nnyini mukolo bayiza waate tuddeko awo azawe ekimanyi yasinze ng'omuyimbi akyali wansi yabadde ng'ate yalinga ye regent yabadde n'abasajja nga kyekyo abakazi ŋŋwaŋuli nnyo naye n'agamba kankuba omuziki kyo kituufu wasinze kwa Irene yadde Irene muyimbi wange naye wamusinze weebale kikuba bana bajja ogamba otya weebale nnyo byonna by'otuse bajjo talina byamagezi bajjo yagambye nti Chosen Becky yakakasizza nti n'abayimbi basobola okuyimba era naye yama mbw abampi bwatyo bwe kyajegedde bwe kyasane kikukutteko ngenda nenerabirayo obuwanvu bwange waka era bajja afune wayasamira naye bajjo toddamu tumanyira ssebo ffe abampi yagambye nti Becky Chosen Becky yakakasizza nti n'omumpi asobola kuyimba naye kyogamba okuyimba kwa bawanvu naye bajjo wazi abampi really necessary bajja amanyira nawe bumanyi sobola kuyimba kuliko nti ono omumpi ono muwanvu naye yeyamye okumutegekera concert ekyo tukyebaza bw'onooba okikoze onooba teweenyumiza bwenyumya n'okituukiriza tukwebaza mbwayizo kivaamu asobola okuba nga yadde ajegera bujegezi oba balina buzibu ki na Irene kuba ovuma otya omukyalo oli omuyimbi naye n'ogambira naye bajja olimba n'ogamba mu Irene talina byeyakoze talina byeyayimbye abantu abamuyimbye oluyimba lukoba ku lukoba ng'avaako lunazzaako lyazzaako luli yagambye nti Chameleon Chosen Nazawi be bamuyambye singa tebabaddewo concert yabadde naye era kababere nga babaddewo ba tebabadde oyo yabadde olede yakikubye nga tiketi zaaweddeyo kati obuzibu bwadde buvaawo kiri gye muli owuliriza byayimba oba bibi oba birungi olede yadde akikubye bajjo kiki nalabye obusungu nga buviira ddala ku nnyumba bajjo talina magezi wafulufiga byasiba muvuma byamuyingira mu bwongo naye naawe ebyo byamuvuma akakato akalinga ekipapa mumuleke temumutawaanya asooka ategeka ekivulu kya Chosen Becky kinaabaayo yajja kitegeka ezitaba yayogeredde ku mpewo yayogedde atoweza tukano biwulira naye era tatajja bitegeka kale katulinde lwaki omumanyi nnyo mumanyi era ebisinga bajjo yeesoma nnyo mwe yeesomerasomera mwakolera n'ensobi bajjo bakugambye nti kola concert y'omwana oyo obaswazi ate tamala girindira mwaka bw'aba wagikola tumanye omwezi ogw'omunaana tulinamu ne concert ya Chosen Becky guguno gwakatandika ate nakyo kyogamba oluva wa Haruna Mubiru nga tudda wa Chosen wabanga ddala byayogera nga tudde wa Chosen wabanga byayogera byekakasa naye wabanga atema mugambo gwe waguyisizaawo weebale ate agenda kukugamba ate waliyo lunnabe kansooke ninde lunnabagwe
wabula olina buwaadi bwe bujja kukolera kuba buli kumuku ye bannange oyogedde ku lunnabe omwana yagenda Saudi Arabia wakirabe bwe yakikubye oyo mulabe edduka naye bamukubye obucupa Abannakenya nawe tebalina magezi lunabe bamukubye obucupa naye n'akuuma empisa naye ekyo naye leero wabadde olidde emmere ki lunabe yakuumye empisa mpitirivu nnyo naye ate era yamaze n'alinnya ku stage ate nze kyasinze ebintu bino sibitegeera bulungi oba nze ataliiwo Abannakenya ne Bannayuganda obuzibu bwabadde ku bawagizi abayimbi bo tebadde na buzibu anti enkwatagana yaabwe erinamu obuzibuzibu social media ekizibu kiruddayo ekizibu kiri ku social media naye ate era Munnakenya avuddeyo ne yeetonda ye yeetonze n'agamba nti siina masonyiwe kubanga embeera yabaddewo naye ekisinga okwewunyisa Bannakenya baalemesezza Lunabe okuyimba n'asooka akka wansi oli n'alinnya waggulu ku stage naye teyayimba ate teyayimbye ng'obucupa butabuera ne still baamukubye obucupa bwe bw'obusiru naye Lili Pazo n'agamba kati kamba kuba omuziki n'abakuba Lili Pazo yamenye likodi mumulinde ku nkudi tunaanywa ku mazzi olaba yakikubidde ate eno naye Lili Pazo nkunoonya nkunoonya munoonya tumufuneko waneno ku trainers nkunoonya kubanga embeera ekoze eki embeera ndaba enkudi katate Saudi kati akomawo kyamanya akomawo wadde nga Saudi yakikubye nene agenda kujja mufuna akomawo Lili Pazo yakikubye gwe Lili Pazo ewiki yammwe ate munaye tunaagamba ki akyakubireko bambi yamenye likodi Saudi twalabye Zari ne Shakib nga bagenze okulaba ku Gudo ate bamutwaliddeyo ku bintu nga bagenze mulaba omanyi Gudo mbu tebantuuza mu bintu era omaze obiyisa obiyisizeewo ddala mbu kiteeberezebwa kubanga takyali wa kibanda ate kiteeberezebwa kikakasibwa takyaliyo gwoba otidde ebyambo owozamba oyita manju taliiyo ate twawulira nga bagamba nti bagenda mukima taliiyo tannamunona taliiyo ekyo kyo nkikakasa taliiyo va mu byanteebereza taliiyo Kibanda va ku bigambo bya muganda wa Gudo gwayamba oba gwoyamba tukusaba nti ate n'omwagala kimanyi nti omwana oyo omwagala tusaba nti omwana oyo osobole kubanga ekintu okitereeza bulungi osobole kubanga ekintu kitambula bulungi omwana oyo omulere kuba weewaayo okumulera tewali yakulagira twalaba wano ng'omukima nga babadde nga bamukulemesezza naye ng'olina okwagala okw'amaanyi so tusaba mu buli ngeri yonna aleetamu embeera y'okuba nti agamba nti ate oba kino oba kiri oba nedda tusaba omwana oyo obeere naye ate omwana naye mutasaba ajja muno naye kuba amwagala ate nga tukimanyi bulungi obanga 8 sooka oleke si ya independence ya Fangoni Forest nga 8 ate nga otuli ku Serena embageze ekinaabaawo mukama yakimanyi ogendawa stage ate balina okubeera wali balina okubeera wali awo ogenda okulaba stage etusa okuwambibwa Haruna nkusabira abo abaana Haruna gwe bayinza okukkiriza yekka okuyimba wali basaleke ate era nange y'abantu tte abalala saagala kumanya wangi Haruna kasita amaliriza kayimba kikomanya kaayiri aka Haruna mubi bebi eyo gy'olyo ngayo mbadde ntandise oyo y'abantu tte yekka kaliwa bebi eyo gy'olyo ngaya akabebi komanyi waliwo ne kano eno
Mama kanzijukize. Naye Arona. Abakyala babakola ki? Kulaki? Era ka baby kolabye. Gwe omanyi erya baby omanyi kati kulaakulanye naye emyaka gino. Bwe bakuyita ku baby. Obula kunuuna kigalo. Obula nuuna kigalo. Baby. 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 Kyokka bannange. Zaaluna nkolera. Planned wife nkutumiddeko nti oli otya. Amaye planned wife ayina engeri gy'ayogeramu mbo basaidi chick engeri bayitamu abasajja baabwe. Babe. Jasaweddeko. Babe. Ojja kubeera ebubya. Babe. Va ku bantu. Naye. Babituyita ate naffe tulina bibayita. Naye ayina engeri gy'akyogeramu n'ogaana emana. Afa kinensi. Babe. Muve mu basajja baffe. Nagamba banna. Ayinane kano tiketi bazigulawe zikulaba. Kogwe. Mbukinge kulabeko nange olwaleero. Yebiri yazirina totukoya. Twaziguze dda. Okay. Twaziguze dda. Bagenda tulaba leero. Gwe. Naye banna. Haruna atukola ebintu. Haruna mubiru. Tukwagaliza birungi be tukimanyi obuwanguzi ojja kikuba. Awo obuwanguzi jja. Tumanyi ojja kikuba ate banna. Papa bonna tubasuubira kubawe bali Ronald Mayinja botabeerayo bonswazizza. Tekisoboka butabaayo. Tekisoboka bajja baayo abo bonna balina. Eagles production eri enkadde yonna wali ku base. Sesi Mayanja anajja tetumanyi naye nga twanisabye bonna. Ne bwatajja. Banamuteeka online wachi. Ne bwatajja tetujja mwekakannyo. Abo baliyo bamala. Wae banasukira bamutinza n'obutabalavu. Naye nga Chosen Becky akyali musanyufu era ye smile yeye. Omanya ekirooto kyo ng'olwanira kutuuka ku Chosen Becky nkunoonya. Munoonya ajja kulabika. Nkunoonya. Bamubuuzizza nti eba naye Chosen Becky ebya taata w'omwana abasaba mubuuza omwana ali ate banaye bannayuganda mwebale nnyo omwana kati agenda atereera ali fayini. Bana ye taata w'omwana manyi bwe yakoze. Taata w'omwana taliyo ategeeza. Saakutamtegedde tayagala kubimanya yabikoowa saamutegedde awo. Batayagala bamutegedde. Nedda mutuufu twabategedde oyo sebise makula twabategedde kubanga temukyayagala bintu bimu kubimanya. Kakati yabadde alaba nga olwo amugenda mulabisa abanamawulire. N'agamba kakati olaba ono gwe nagamba mu munnaye sikyamumanyi namanya bwe ngogerera awo ebizibu naye n'adduka. Omanyi Teddy. Teddy Bujingo. Mukyala Bruno Bet yazukusiza abantu bangi. Abantu bakitegedde nti katuwo oyinza okuzukusa ebintu baliwo abazukusa okuleka abasajja abasiru abatalina magezi. Temukyalina magezi ate abasajja b'ennaku zino temukyalina magezi. Abedda baliwo abo wali omanyi. Abedda tebalinanga busiru bwe batyo. Nga mwaka kigwa bojjukira. Anti bwe naagoogera ojja mmanya emyaka gyange. Kati omwaka tuguleke. Naye ab'ennaku zino kimu bibiri. Tunona ebintu. Naye tumwagala kkula. Twakula ate ebimu bamaama be babimanyi. Kati mama nga akaddiye takyajjukira na mwaka gwange. Abakazi tebaagalira ddala kkula. Owulira nga mugambe nti owaayo emyaka kyegyo nti ojja kutegeera emyaka gyange. Yakimanya ate munnange. Nedda. Mutuleke namwe. Naye nga Becky tukwagala nnyo kubanga wakoze akantu nga toyagala kumulisa. Omwami. Chosen Becky taata w'omwana. Nedda ssanyu lyabadde limutta. Bannange yakoowa ng'agezaako balaga ndi mukoowu. Manyi obeera n'omuntu atategeera oyo ayitako buyisi. Si bukoowu. Mukoowu yamukoowa. Nedda naawe. Omuntu gw'oyagala omusaasaanya yakoowa alina ensonga ze ng'omuntu. Nze ngamba si bukoowu. Omuntu gw'oyagala bakubuuza taata wa abaana ki tobagamba nti ali bweru nti oba ali eno. Niye balaze oyo saagala kumanya. Nange nakayize.
nakayize gundi kajja kuleetera ebizibu bali balina bibayisaako jjagenda ogwe mu mbi z'abantu nange nzigwemu kale ndabe nga ze zimpisaawo era ndaba ajja okumbuuza bataata gwe buli ajjayo gwe taata sabula emboozi tugende omwami gyali omwami mutumireko bannange ow'omukano nkutumirako nkwagala nnyo mutumiddeko mwagala nnyo akola atya ate yeekuuma bw'aneekuuma tajja kusiruwala nnyo naye nga mutumiddeko oli mu kamera ndaba mutumiddeko wamba teweekuuma nnyo ate kusiruwala ebyo bimanyi nti bijjukwa ebiri abanedda kwendi naye yennyini akimanye nti mutumiddeko naye ate teyeekuuma nnyo omwami bwe yeekuuma ennyo asiruwala nze n'omwami gwe siyombera akantama njagala tudde waka nga tuyomba leero n'okola kino leero nakutte ne buli ssaawa kibanga kifaaza saagala wamma kola by'oyagala mu bakazi oli wanjawulo nnyo abakazi oli akutta ng'olw'omusajja nga baweddeyo osaaga n'ensi ggwe twala owange ntwala owuwo wangi sheya tu sheya twala owange ntwala owuwo era bwe manya nti akwana gundi nfuba nnyo okumanya gundi oyo abadde ayagala ani nga nange bintu bya sheya ebyo naawe kyogamba mbu bwabulaba obwo bumusanyusa obusheya ng'alabyani ggwe ye nga ye bwabundaga bunsanyusa naye kiri wano zari webali kwagala bayimbi n'okubanga obawagira ntakera okubeera nga obabeererawo naye olabe watulaze nti Irene ye wakiddo oyo ye naawe wanjawulo bandi Irene kabebi nkaagala nnyo nzijukirako awedda sijja kwogeramu akoogo mujja kumbala abalamu nalwana nnyo nga njagala nkwate Irene mu ngalo naye bannange okimanyi nti ofiira ddala n'emyaka naye si kikyoweka nemala njogera emyaka nti bbu olaba Uganda bwetabuka si kikyoweka oba oyagala emutawaana omukyala gw'omanyi nti mukadde mubuuze emyaka gye nze mama wange yaŋŋamba mbuuze maama we naye nga maama we yafa dda yaŋŋamba mbuuze maama we kati nange mbaga mubuuze maama wange olaba egigye tagimanya n'amanya gyange tuli kuki kyekituwangaaza ekyo ffe tetujja kweka myaka kubanga mwe mumanyi tegituyisaawo gibakuuma gitukuuma nosigala nga oli tasa tojogera era siri mukulu nyaawo ndi awo ndi awo tonazimiddya kwoli webale nnyo webali ddala okwekuumirako atukugamba nti ate teweerabira bw'obeera oyagala ebintu by'abaana byonna Classic Kids Store yekyo ekifo kyokka mw'osobola okufuna ebintu by'abaana byonna wekyomanyi ky'abaana olugoye engatto byonna ebikozesebwa ku baana ogenda mu ddwaliro okuzaala genda wali ku Classic Kids Store wali Ekisaasi ojja kuba obifuna butereevu Ekisaasi Trading Center basangibwawo ku kizimbe kye bayita Loy Plaza ku level 1 ojja kuba obafuna butereevu ate oba oli awo osobola bakubirako ku 0783 05 783 05 ate bw'oba oyagala omufaliso mulungi ogufuna wali ku Troners Mart Store Nansana opposite Naivolo ojja kubanga obufuna omufaliso omulungi oyagala gukwa mugongo kuluma genda wali bakuwa n'abagenda mu nkudi bagambe banone guno ogubuukabuuka kuba eyo enkudi enyuma oli kuguli naye mwana kimegundi katumanyidde kano akalinga enkima mbusebo liri puzzle ayimba concert ayimba za gospel kaani ako Gravity bannange ng'oyo leero kiki ndi bulala oli bulala busungu bungi naye Gravity nze nkwagala naye musajja wattu va ku bantu tugamba atya nti liri puzzle ayimba gospel Palagenda ogenda n'enfeso gino egibuka nga tuzina nkudi. Gwe manyi bw'ozina enkudi tugizinemu gwe oli wano ndi wano.
ndeka n'enkudi ojja kakasa ayayayaya abagenda mu nkudi mu Global Mpaisa ogubuukabuuka nze mbawagira Gravity munno yamukoze ki enkudi n'ogita okyali n'emisango gy'abasawo kakati otorumba eddiini weebale nnyo yazza ku gospel kati simanyi nkudi we lugenderamu okusinza okyali kujja abasawo kakati torumbagana mbwe ekyamuleetedde ogamba mbu nno ono ayimba gospel bwe yabagambye overnight yatugamba okujja mu nkudi ebe overnight bw'ateri atali mulokola atagenda mu overnight enkudi ya nnaku ezo anti ye overnight kati Gravity tazimba tazimba yaya yazimbye tazimba naye yatumanyidde naye ogira okyabe Gravity nkwagala nnyo okimanyi naawe naye ogira okyabeera eno torumbagana eno sayidi eno ejja kwokya nnyo wabula ate eno ejja eyokya eri sayidi egira okyabeera naye nene sayidi bwekutandikako n'okubatizibwa bajja kubatizibwa kandi bakyajjakokyako torumbagana musajja wattu bajja kubuuza kalina kataano obabuulire enkudi oba gospel mu ddiini anti olwedde oli yagamba mbu naye ate wayekanzireko ku Gravity oŋŋamba otya nti kuyimba nkudi tugenda sula tuyimba nkudi nnaku 2 ogenda Bulaaya tuzina enkudi tugenzeyo tukomyewo olunaddawo nga yimba tugenda Uganda kuzina nkudi gwofa kinensi aludde ate Gravity oli mutuufu puroguramu abagirina gyeri kati gwe tuula bw'otuuka wali tuyimbisa luyimba lumu nnaku 2 bannaye atuweeyo n'olulala agenda ogula emmotoka gyeziri ennyimba kale katulinde Irene nalwo weeruli omanyi otya n'embaga eri omwo nga tugenda beerayo tulinda mbaga n'embaga eri omwo omanyi otya gwe tolaba nga kadi zitambula katulinde nja kubaayo nja baayo naye tonkozesa nkudi mpaka atuuka n'atama Hijab Nation etambule yakomyewo ateekwa kuba waali naye maama yalidde sene n'agamba alewo yagambye nti ffe tuli eno tulya ssente naye sente ze tulya nze sikwata ku zange nina sente aye alina olusekere Zubeda nkubira oluseke Zubeda mutulageko ngeri gye lutambulamu naye baaba olusekere lulungi nange neefunayo gwe ndukuba mwattumba nga ye zange mu nsawo ng'eno nsikayo olusekere lulungi ng'ali Dubai yagambye nze esente zange sizikwatako nakatono oluseke luva eno wano wereeta ndye sente engamba bannange yakikubye ate leero shoye bambi bonna abamuwagira abantu mugende mumuwagire Hijab Nation osobole kubanga munnaye oyo ye waffe naye yawagira y'omu ku baawagira okukimaki awo Zubeda mwagala nnyo naye yassirwalamu yasukkamu ngamba otya okunona ebintu beefudde buno obuka bw'ennaku zino kakola omukolo ng'ebintu keewoze byewole olukyankalanamu mbw ate genda tuggyeyo ebintu kati byebyo bye bazzeemu naawe oyokya kyogamba mbu kati ebintu beewola byewole era balinga abeebyewola nga banoonya we batandikirawo entalo banona ebintu bagambye mbu bategese egaali egenda kunona ebintu n'abalabye nga bagenda naye babeere beetegefu butuufu sikyayagala nange busajja bwa nnaku kati bw'abeera gwe kati sawa zino ye kati bakugambye nti ali mu kkubo wuyo ajja bakunona ebintu okola otya nsooka ne nnyingira mu nnyumba neneekuba bulungi make-up wange neneebiwula nentuula wali omulinze banona ebintu mulinze kubajja kuliko gwe mbadde naye oba taliiko kyembuuza nziraamu kubajja kuliko omwami yennyini eyampa ebintu oba taliiko yakunona yekka ku olwo bwe twakunona oba naye era mu kidaala twajanjabaza babiri nga mwe mutukubira nduulu twaliwo nga tulaba oba mwaliwo nga mulaba bulabi era njagala ajje naye mubeerewo nga mutulaba abo wamulabako ng'asitula ebintu okubijja eri okubireeta wano mu luggya twateesa babiri mu buliri nti ngenda kukwanjira ennaku z'omwezi bwe ziti ne bwe ziti omugambe waffe baagala kino ne kino ne kino
n'abireeta era n'embiraba ne bamugamba bye bino ebintu bye mbaleetedde tubawe muwala wammwe ne bamumpa ate asinika amannyo mbuno muno n'ebintu kyogamba yakoze kivve nnyo ekyo kivve ekyokuba nti tazadde kyoyetegeeza nti ffe twaliwo nga bifaananyi anti era mujje naye njagala mulabire eddala ng'abinona ndyoke nkukubira embwa eyo batala ku mukazi akuba musajja kukubira embwa eyo obusiru obujijjudde newandiika gomesi tubawe 10 entebe tubawe zino ate ne maana esinika ebinyombo mu binone tanti no baba tebalina magezi bano be bamuwabye abawoza tunona ebintu kati gwe mulembe oguzeewo buli omu olunaanyiigako tunona ebintu kati ffe abatatuwadde banone ki naffe ekyo mutubuulire batandike kulinda baleeta bintu abazadde bo baba baawona baawona ensasagge kati kyanti tugenda kubbanga bya mu nnyumba tutwale kuba kati webituuse anti kati bye tutuuse kugamba nti nno buli aleese mujjeeyo emikyoza tufaanagana naffe be batawadde bintu babeera bawonye ensasagge era nze njaga babuulire mwenna abazadde b'abaana abawala batana bakufuna kintu n'ekimu temulya oba gwe omuzadde ayagamba nogamba munnaye nze baana bange sirina kyenjagala wabula mujje mbazaale ekyo kigwe ozaala bizaaliremu nga lwaki owoza mujje mbazaale mugende nga bwe muli lyanywa bajje basinike ebinyombo banona bintu era mu abazadde muli bulungi kubanga temujja kulaba nsasage yonna bannange ne bukyo owange naŋŋamba mbu nnona bintu mugamba ekintu ekyo kimu z'akantu ako k'obadde oli ekiro kokka akazze era bannange bannaye kisanga ataaki kwenisenga muto nkutumiddeko nti oli otya munnange mulungi omayisenga yeyayogera ebintu ebyo kwini yeyayogera ebintu kati naawe okyogedde nesenga yakyogera kwini senga muto yagamba yali ayagala emmotoka yali agamba amuggyeko emmotoka yamugamba gwe totawaana katono nnyo nange kenkusaba kuba nze mbamanya ebyo ebintu wabireeteddaako okuleeta ebyo ebintu ewaffe weebaza akantu ako akatono kennina ate wamala okukadibaga okalidde mbw ate tunona bintu kateeke ku mmeeza nkuwa ebintu bano abakyala obukusungu buva ku ggumba kati ebintu ebimu ndabika sikyabisobola era nze ntuulaawo n'enkulinda bwe ppaba kati ate wegutanda n'atajjirako mwe mbabuuza mumanja ki watulabako oba nedda sijjukira nze nali masanyu nze ebirowoozo byange kuŋŋamba omwami we atuuse kati gwe wajja waliwo naliwo ntegedde leero nti waliwo badde ogamba mu bintu vaayo tutwale ebintu ebyawa era bannange basanzeeyo naye ekizibu tetunalaba nti nga babijja twalabye nga bagenda tebasaana biba okuleka nga era nabo bennyini bazadde ba Teddy basiru tebasobola biba babazeeko embuzi ya Teddy omwana yalina mbeerera eyo yennyini ye yagimuggyako embuzi kati bamuddiza embuzi ye babawo ebintu byabwe nemmwe abalala batona zimidia mukimanyi nti ngamba basajja mukimanyi abakazi bafuuse ttabu mwe mufuuse ttabu kati mugenda ne mwewola ebintu ne mukola emikolo ne mulinda tubanyizeemu akantu katono fa kyokujja twetonde mumale ensonga nzireyo oba ŋŋaane mutandikawo za leeta ebintu mwe mufuuse abasiru mulimba nnyo nammwe kati kantu katono nnyo noono ebintu kyemugaba batukuuta nga tebatuwadde bintu bo tubakolere kitubawenga butwa mundeeta omusuwa ku nnyindo bannange naye bannaye omusuwa ku nnyindo weeguli mwe mugundeese abanyiiza naye nga gyeguli ogwange gujja bwenyiiga gujja kikambwe ekyo kyennyini naye nga tujja kuba tubibabuulira ffe tulinze amaaso teeka wano nze nange nninze neewunya nnyo bazadde ba Teddy bakwate entebe ya taata mwabadde yeewuubira
kuva ku luli bamuyimiza taddamu gyewuubira. Nga lwaki nawulidde bawoza mbu kintu kyangu nnyo beera ng'amazzi mugakima bukimi naye nga mmwe ettanka eri waka. Kintu kyangu nnyo okulya akantu ka munno n'omala n'okalekaawo. Okimanyi kyekitegeeza mbu tanka ezo za bbeeyi naye twagibateera waka. Mwagiteerawo nsonga ki? Ne bw'aba yali olunaku olwo akazi ak'olunaku olumu tumuwe ebintu bye byonna. Naye mmwe mulowooza tunaamalako? Mujja mmalako. Kirabika muyiga we beetonda. Pulaani B nkutumiddeko nti oli otya mwana tu nkwagala nnyo naye maama baasinga omumazi ava kuli bubi wadde weewaawo obeera okoonakoona kuno sikategeera oba otegeeza ki? Aba afumba bwongo. Oba afumba? Aba afumba awulira nga buganye okwesera buganye n'abunyenyanyenyamu alabe nga butokota. Wakyankala n'ensi si Uganda, sijja gamba nti wakyankala na Uganda kubanga n'omuna Uganda ali Southern Sudan, ali mu Buarabu, ali UK, bakyankalana. Tasaaba butakyankalana ne w'obeera gwe. Lwakuba mmwe munaye mwabivaako oba mwe abasajja mwabaki naye nga ffe abakazi abamanyi buli kimu. Tasaaba butakyankalana ne w'obeera gwe. Ogyondeetere ku Pulaani B nina bye njagala omubuuza. Maama we yasookera ku ye mwana asooka. Lwaki? Oba taata we oba maama we yakoma ku taata we okwagala. Lwaki? Yanyiiza nnyo. Ate ki? Agamba atya nti abavubuka abato abatannawasa temuwasanga mukazi yazaalako. Naye nga gwe bw'abeera mutabani wo. Akambuuze. Bw'aba yazaalako ne kadda ku magulu oba kaasigala we kali. Mbuuza bubuuza. Awo bukambwe sijja kiddamu nvaako. Kuba nedda Pulaani B alimba yajoogamu gy'omundeeteremu. Nti kaakyuka ne kadda walala oba keewandiikamu nti kati ono alina omwana. Nedda. Yali kwali kulumirirwa. Kulumirirwamu ki? Kulumirirwamu ki? Kyogamba ye anoonya bataazaalako. Ye bwe mba nali ntambula ne neekoona oluto ne luvaamu kubeera mba nazaalako. Nga ntandika ogamba munaye gwaze gye ndi neekoona oluto ne luvaamu. Igwa abakazi nga muli bakambwe nnyo. Ate tuli bakambwe. Pulaani B mumwoca. Awo ng'akoonakoona. Akoona busiru yalabanga naye ayogera kya busiru ogamba otya nti omukazi atazaalangako bw'aba nnyoko. Bw'aba maama we nga yamuleetedde taata we ng'alaba taata we yayinza n'omubeererawo. Nga bamukyawa. Mmanyi abantu abamu balowooza nga abatagala bo tebalina bazadde. Ngalinga agamba ye muzadde ye maama ye taata ye buli kimu yagwa bugwi ku nsi. Ffe ssebo tulekere bonna abajja tubaaniriza oba yazaalako oba teyazaala kajje. Kasita taata aba muto. Ekirala mu kutonazi. Ne bannange tuli ku ki? Omukazi Pulaani B yali tekyogera mu bubi. Era kyeyamanya atuule ng'asenzeke atereze ebintu byagambe naye ekintu kino kyenjogedde. Ewaka nze nsooka maama nze gwe yazaala nze nsooka oba maama yazaala mu taata omu yekko naye kalanga ne muzadde we ali mu bataata nga basatu. Ng'alina abaana mu bataata abo naye ng'asinika mannyombu. Nja kukuvuma nze nyiga n'empitawo. Kimanye omukazi atazaalangako kibi nnyo. Pulaani B wamma nze nkwagala. Nange genda mu maaso. Naye ate tayogera nnyo bya kisiru. Ye bw'aba sisita we ng'akkiriza adibire ku lujja kuba yazaalako. Abasajja abazaalako tebaliiyo. Maama tunaabeerako abo bokka. Twagala ne bano abatazaalangako balabirire abaabano abasiru abaatulekawo. Mukama. Kabaka mwanga. Yoyo yennyini. Nedda. Pulaani B yongeramu kati ndooza kasukaali keeko. Ateekamu oludda kajja kkubwa. Ayogere ku basajja. Agaye buli musajja atalabirira abaana bwe. Twafuna gwe twamala. Ng'ayagala olabe essanyu. Afulumye akalala agambe buli musajja atalabirira mukazi gwe yazaala mwana ayoke biba ne tugenda okwokya ebisajja. Ojalabanga n'ekisaawe kijjudde oba bateekewa Namboole nga baleeta kimu ku kimu ekyo. Olabe nga byonna babyokyeza wamu onaawona.
nga lwakisiwa tewegumya naye ndaba obusungu buviira ddala ku ggumba kituufu tatumanyira nnyo bw'ati plan B obanga omunnyo nga tegugira teekamu ne kakamulali ono akusembye akuwa katwa twesonyiwe tuleke gw'olaba nga sikolera waliyo omulala gwenkolera gw'oba olaba wabakoowa waliyo ate abaagala okimanyi mulimu atayagala kintu kikulukulu kyasirwala kiri awo ng'ayagala kano akato buzzaamu omusaayi by the way buzzaamu omusaayi nze bannange nedda sijja kukkiriza ŋŋamba abaana mwenna abali ku social media bannange mutuleke bakoze ki Misa Kisemakula papa mumuveeko leero kati sitera kambu walamu Misa Kisemakula papa mumuveeko ensi yonna ndwadde gw'olina kyuma ekikebera gwagenda ku mudwani wagamba nti yakyogedde alabika mulwadde naawe alabika naye mulwadde yalowoozezza nti n'abalala bonna balwadde yalemeddwa okuvaayo ye yeeyogereko anoonya ngeri gy'avaayo anoonya ngeri gy'avaayo leka ate kusirwalira ku munno naawe bw'otyo Misa Kisemakula mumwesonyiwe bannaaye omusajja talina tabu ayasirika ensi yagyesonyiwa mwamwagaza ati munoonye entalo abo naye bangi abo basiru ababyogedde obaani talina magezi yogera ku birwadde byo mwe mufamire yamwe temulimu balwadde bakweme vaayo langa abantu bo balwadde tubayambe oba tusobodde oli ku Misa kyasobola okwerabirira munnange ne Furufiga yavuddeyo n'agamba munywanyiwe ati Mama Fina weetadde kuba TikTok naye bagenda kuvaayo bakwoce ate yabeetaddeko atya sooka yamulaba lulinga ndowooza ali ne ba Kabaata waliwo ba Timo baani nandowooza n'agamba kati maama wange yeetadde kuba n'abantu bagenda mwoci naye Furufiga anti Figa ebimu ebirekanga ne biyitako yamubuuliridde by the way yamubuuliridde kuba kalinayo kinuma olaba nga bavuma Mama Fina naye okuvuma ku social media ndowooza social media tulowooza nti bw'ovuma oba oli awo no abantu ne bakulaba nnyo n'ofuna nnyo views biki kati vumanga nze naye ate Mama Fina tomuvuma kuba essaawa yonna ogenda kufuna obuzibu ate okowole naye nze nsaba ku buyambi Mama Fina oli eyo oba okitegedde ebyo byennyini ebivuma bye bikeera Mama Fina nsaba ku buyambi kati abo batalina magezi amuvumye naye nange nkimanyi tebayinza naye waliwo abadde amutwaraganya awo ennaku zino oba bannaaye naye nze oba nze ndi mutiitiizi naawe otya nnyo ate n'osukka nze ndeka munnange otya nnyo n'osukka waliwo firimu ezo ezasooka ez'aba Nigeria ng'olaba Sebogayi bamutadde mu kacupa ng'omulengeredde mu kacupa mwali ebyo bye byantiise nnyo mbwe ate ogenda mu kacupa omuntu ati olabira ku omanyi oba okalimu oba tokalimu nedda oyinza okuba nga si kacupa nga keekonjogerako naye omuntu waliwo akantu ke nalaba ng'oli azannya nga munne amukoonako bwati afuuka $, neŋŋamba nange bankooneko ani kakati akoonako oyo omuntu oyinza omufutabuki oyinza okwogera ebitekwatagana n'akufuula ekintu kyonna ekirala olaba bwakufuusa ekifupusi nga lwaki anfuusa kuba timugambye amazima era abaana banna abavuma bannammwe mubaveeko oluusi babavuma nga kituufu bagwanidde okuvuma mulimu be bavuma nga bagwanidde mulimu be bavuma gwe mba njogera oyagala okundeetera ebizibu gw'ogambye otya ebidudumu naye ng'abamu be bavuma baba bagwanidde bagwanidde ovumwa ategeera mulimu ategeera ng'amaze kuvuma nga bamaze omuvumamu nembamu ategeera nga newoba tomuvumye kati gw'ogamba oba oli awo bw'omuvuma n'afunamu akategeera mulimu ajja mbwe ekyo kye kikutaasa kale twala yeetaaga ovuma nange nja muwalabula nga yeetaaga ovuma nange sitya bidudumu totya bidudumu anza ndi mutiitiizi naye nga tubagamba okubeera nga tuvumagana si kyekintu ekirungi kubanga munno oyinza okumwetaaga enkya ate nga ddala
nga mama Fina Misa Kisemakulu oyinza omwetaaga enkya ate wetutambulira oba okyali awo nga mutuufu kyoweetaaga yakirina buli omu ayeetaaga munne ekyo kituufu Misa kya eyamuvumye yakoze ensonga buli omu yeetaaga munne ate social media esaana tugikozese bulungi si kulowooza nti bw'ogikozesa mu mbeera eno ate gwogenda tebagikozesa bubi saagala todde nnyo ku balungi bokka n'abo ababi tebagikozesa bubi kati mmwe nga mmwe abatya ebiduduma mwe mutuleetedde obuzibu kati ne mulaba nga bali nti babi kuba boogedde amazima oli bw'ajja n'ayogera ekituufu ate tomugamba social media agikozesezza bubi mama tunaayogera birungi byerere tuli ku buko kati uyo ne ku buko temukyaswalirayo mutwale ebintu we mubizza oli bulala naye yasoose munamwe anti kati ke mwatandika olaba amawulire ebintu kali mwalufuula luyimba olaba ne Bruno K mukimutaddemu naye ng'ate ye takisobola kyogamba bakimuteekamu butesi yetaki wamulabye nga kwali kubanona amuko tebamulagalaga bwe batyo bembadde nga ndaba nga bennyini be banona ebintu bembadde nga ndaba Bruno betuse bwe w'amaanyi bw'abanga naye yeekakasa nti ayagala eggaali gye bayimanyi gye bayita eggaali kati abo be bazze n'akantu ka Bruno K mu nsawo oba baatutte emmotoka kuteekamu bintu kuba munnange balina omumubeererawo mwami Tonazi nziraamuko ate ze Bruno Beti aye munnange gw'omuwagira oba tumunoonya mumuwabya nedda nze nagamba banaye kambabuulire senga waakubuuza emirundi emeka ekyo nkiddamu senga waakubuuza emirundi emeka olina abaana bamwanyoko bwe bajja obabuuza emirundi emeka nze ate kati olaba benna tukofumbiza abaana ba muganda wawe katugeze abawala bali 5 ne bakamira awo senga nina abasajja 8 5 baagala kuleeta bintu nti ogambye ekimwanange omu tumuteeke mu January omu gw'omukaaga omu gw'omusanvu paka nga bonna tubamazeeyo nze ebintu nja kulya nebaza bwebaza mukala ne ngamba bamwolesa amakula kati ndowooza mukiwulidde tubaagala nnyo mwebale ddala owaayi siibula tuve wano bannange abalala Tonazi bonna mbaagala nnyo era mbatumiddeko nnyo